Buli mwaka ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'eggaali ez'empaka wano mu ggwanga kitegeka empaka eza National Mountain Bike Championships zino nga zitegekebwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Empaka ez'omwaka guno zigenda kubeerayo omwezi ogujja nga 23 era abavuzi abasoba mu 8 be bagenda okuzeetabamu. Empaka zino zitongozeddwa olwaleero ng'abavuzi abasajja bagenda kuvuganya mu kilomita 5 ng'ate abakyala bagenda kuvuganya mu kilomita 3. Omu ku bategesi ab'empaka zino agamba asuubira empaka ezirimu okuvuganya okw'amaanyi nga bagenda kuzitegeka ku mutindo oguli ku ddala ly'ensi yonna. Tutaddewo akakadde kalamba ku ssaawa zino mu kiseera kino tumanya ebirabo biyinza okweyongera naye tulina akakadde kalamba eri abaami singa oba owangula. Era namba 2 mu baami ajja kuba afuna emitwalo 5 era namba 3 ajja kuba afuna emitwalo 25. Abakyala gire emitwalo 7 omuwanguzi era owokubiri ajja kuba nga afuna emitwalo 4 era asembayo ajja kuba afuna emitwalo 2. Ate Mahaba Muwonge, President wa Uganda Cycling Association, akubirizza abavuzi okweteekateeka obulungi basobole okuweesa empaka zino ekitiibwa. Eno National Mountain Bike Championship Luweero Triangle gyegenda okutandikira. Kakati bwebanga National Champion kuliko n'ogaba points zani anasinza. Ate nange lwakuba mbadde nga ki ne nange nfunye akamwenyumwenyu nyinza okwekanga nga nange neeyambula ngene neetabe mu mpaka zino manyi nja zimalako. Empaka zino zigenda kuvugibwa mu bitundu okuli Bugema, Busiika, Kikyusa era zisuubirwa okukomekkerezebwa mu bitundu by'e Kasana mu Luweero. Wano wennyini amawulire Gambuuze wengakomeza webali kutugoberera kuva gye twatandikidde paka ssaawa zino tova ku BBS.